بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وثبت وكل ضلالة في النار. لقانا بانجم الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجه الله سبحانه وتعالى olubeerera atendebwa n'amatenda amalungi era amajjuvu agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna. musaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera asse okusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. okutya Allah subhanahu wa ta'ala buvunaanyizibwa luwalo lwa bwebange. buli omu alina olukola ku lulwe. saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulungamu, atuwe n'okumutya, atugaggawaze obugagga obulungi, atugabire n'obwetoowaze. mu mbeera emu oba endala, ninamu okutawaanyizibwa. wakati ku kiki ekituufu ekyokukola. kubanga simanyi maanyi ga bwongo bwammwe na mitima gyammwe, yinza okuba nga minafunafu. mitima gyammwe giyinza okuba nga minafunafu, ate nga saagala gitawaanya.
naye omutima gwange guŋŋamba nti mbatawaanye ekiba kibe. Tewa Seviri ali atya? Omutima gwange guŋŋamba nti mbatawaanye katono si kanene ekiba kikole ki? Ekiba kibe. أقول مستعينا بالله abasiraamu tewaliwo kubuusabuusa nti waliwo embeera etambula mu ggwanga lyaffe ku basiraamu. Tewaliwo kubuusabuusa. Bino bye twogera haqa'iq, twogera ku facts, twogera kuti ku bintu nga ddala bituufu nga bituuka ku busiraamu. Oluusi tebitubeera wala, bitubeera kumpi. Mu facts ezituuka ku busiraamu ensangi zino waliwo okutaataaganyizibwa ku masomero agakwasisa abaana Qur'an. These are facts. Waliwo okutaataaganyizibwa ku masomero agakwatisa abaana Qur'ani. Oba oli muzibe w'amaaso, oba olaba, oba owulira, oba okyagala, oba tokyagala, bwe kityo bwe kikola kitya? Bwe kityo bwe kiri. Kunze tebindi wala, simanyi kuggwe oba bikuli kumpi kutya oba bikuli wala bitya. Ntera okukyogera lunye ti mugamu ku masomero agatuukibwako bino waliwo essomero baliyita lya Muusa, dairekita waalyo ye Sekisambu. Omwana oyo he is one of my relatives. Essomero eryo lisangibwa wano ku Gayaza Road ku kikubo ekidde ekyebando nga wakawetaawo. Essomero lyatandika nga likusomesa Qur'an, naye emabegaawo abakuumaddembe bajja ne bakwata abamu ku basomesa, ne bakwata n'abaana ne babatwala mu ngeri etategerekeka. Nze nno binsanga wange waka ng'omu ku balinayo abaana bamuyita Sulaimaani Ngabo, mukwano gwange wakumpi nnyo nange. Yalinayo abaana nga kuliko n'ab'obuwala ne babatwaliramu. Covid awo ndowooza nga ggwamu. Najja n'ambuulira nanga nti abaana baabatutte. Kakintu kiri wala nange kyali ku bantu abandi okumpi. Badirekita b'essomero bandi kumpi n'abasomeramu. Ekyo n'okiteera ku mabbali. Mu bantu abandi okumpi mulimu Sheikh Habib Abdallah. Ebbomba awo yatandikawo akasomero kasomesa gakwasisa abaana Qur'an. Mu mwaka guno gwennyini yali agenze mu umra e Makka
ne bajja bakwata abaana bonna ne babatwala. Nina kirasi y'abawalimu ku Saturday tugisomesaamu nze na Habibu Abdallah, nga taliiwo ng'agenze. Amawulire ago gantuukako, era omu ku bayizi bange ye yagenda mu kulaba ogubadde okufolowinga abaana abo. N'olwaleero bakyali ku migozoobana egyo era bakyafolowinga ensonga ezo. Abaana ba Musa essomero lisoose kyatuuka ekiseera ne babata mpola mpola, naye bano benjogerako kyatuuka ekiseera ne bakola batya, ne babata. Naye mpaka olwaleero wakyaliwo embeera eya jangu ddayo, lwaki bino twala tugende. Ogambye ebintu bino gw'omanyi bikuli wala bitya oba bikuli kumpi bitya. Eyo ssomero lyakumeka? Nali nzira ewaka, olunaku simanyi lwali lwakumeka, nga ne mutabani wange oli Abubakari naŋŋamba nti seeka olwaleero twali tuyite Namuŋŋoona, naŋŋamba nti wano bakuttewo omwana bamuyita Abdushakur, namundaga ku ssimu. Wuuyo ali awo. Nga nti Abdushakur ki? Nanga nti ayita ne mutabani wo Ibrahim gwe njogerako buno. Wuuyo bamututte bwe babadde babatikkira oyo, naye tannamanyibwako mayitire. Ngenda okumulaba ekifaananyi nga ye mwana gwe mmanyi. Emyaka okuva mu mwaka gwa 2007 nali nkolera Masaka eyo mu kitongole ekiyitibwa Gharbi Uganda Da'wa and New Converts Care Association. Ne taata w'omwana oyo yakwatibwa. Abaana abo baazaalibwa mbalaba, ne bakula nga mbakola ntya, nga mbalaba. Bwe bajja okusomera ku Namuŋŋoona Salafu, essola bwe nkwatirawo ntera okukyama nsaalirewo neyongereyo. Abaana abo bajja ne bambuuzaako ne tunyumyamu ne neeyongerayo. N'ewaka ewange ne bwe ziba essaawa 4 abo abaana bayingira ewange. Sikyakolera Masaka olw'ensonga ezimu oba endala. Awo nga si bazadde ba mwana be bankubidde, information nagijja ku baana bange ne bambuulira ekyo nga kyabaddewo haqqan. Tuli ba mukisa mulungi wenzijidde mu darusu muno eggulo nalabyeko ndowooza ggulo nga ndabako omwana oyo ng'aliko waali ne munne ku interview nga balaga nti yavuddeyo. Alhamdulillah. Soogerako na kitaawe, soogerako na nnyina, wabula amawulire nga tegeera ku baana bange bameka? Mbabiri. Kiri haqqan, bino by'amazima. Wiiki 2 oba 3 emabega amawulire tugalina ng'empigi awo amasomero 2 abaana bajja ne babakwata kuliko essomero lya muganda waffe omugenzi Abasi Battira. Bajja abaana ne babakwata ne babatwala. Olunaku lw'olwokuna, leero lwakumeka? Olunaku lwa Sunday, leero lwakubiri, the day before yesterday, twabadde Mpigi ku Mpigi Islamic Secondary School lya muganda wange, mukwano gwange, munnafunzi wange Ismaila Mafhum.
owooluganda oba mwana wa Abbas Battira yayimiridde ku mukolo nga waliwo memba wa palamenti Dr. Hilderman n'alambika bulungi naga nti ssebo memba wa palamenti essomero lyaffe twala tugende abaana bato bange baabakwata baabatwala kuliko ne muto wange wa myaka 13 mpaka n'olwaleero tebamanyiddwako mayitire. Tusaba mutuyambeko. Ebyo byabaddewo ku Sande. Bino biri haqqan. These are facts. Oba mwagala oba temukola mutya oba temwagala. Ekituufu bino birina akakwate ku nsonga ezimu njala tubere besimbu kuba tetuli wala ne information. Okumala emyaka egiwera 3 kubanze entandika okubimanya mu 9 nga waliwo movement esuubirwa nti y'abasiraamu ng'eri mu nsiko. Ku saidi y'Ekongo awo. Naye we twogerera wano amawulire galaga nti waliwo abaana abato abatwalibwa mu bintu ebyo mu kulwanyisa eggwanga. Ekyo bw'oba oyagala okumanya obutuufu bwakyo batera okuleeta abaana abo nga batendekebwa be babalaga ku midiya okulaga nti waliyo abaana abato abakozesebwa mu kulwanyisa eggwanga ate bali mu kifaananyi kya busiraamu. Era nalabako vidiyo ng'akaana kafuluma kamu mu nsiko lukagamba nti lugenda kulwanyisa Allah ape shahada konekeyongerayo n'akalala ne kafulumayo. Ebyo mubiraba ku midiya mwe mulabanga ebitalina makulu. Ekituufu information eraga nti waliwo abaana abatwalibwa mu bintu bino. Walabika we wava obuzibu okulowoozesa abakuuma ddembe nti oba olyawo biva mu masomero gaffe agasomesa abaana kiki agasomesa abaana Qur'an. Obutabeera wala waliwo abantu abakwatibwa mu ngeri ez'okubeera nti waliwo amasimu agabakubiddwa ng'essimu ezo ziragibwa nti zirina akakwate n'abantu abali mu mbeera etali ntuufu. Bwe babeera eyo kigambibwa nti babeerako ne contacts abantu be bakubira amaki either mu barelatives baabwe oba mu mikwano gyabwe. Kati jjukira waliwo okutaapinga n'okulumika embeera ezifaanako bwe zityo. Amasimu ago gabeera gafolowingibwa era bwe bakubira essimu kiba kikakasaako bukakasa nti oli connected mu ngeri emu, kisobola okufuuka ensonga okubeera nti bakunona. Ddala nno mu butuufu nga bifaanagana bwe bityo, kya buvunaanyizibwa omwa mwagala oba temwagala abasiraamu
okumanyisibwa tewaliwo embeera etali ntuufu gye mutalaba eyinza okuba nga yevaako embeera etukosa n'okubakubiriza ti omuntu yenna omusiraamu amanye ti embeera eyo si ya busiraamu. tuleme kubeera involved muyo omuntu aleme gikusembereza. tobeera involved mu mbeera efaanagana bwetyo, sawaun mu ngeri ya imaani, sawaun kyekimu mu mbeera kyowulira imaani ekujjudde nnyo, oba mu mbeera waliwo abakuwadde akasente okusendasenda okubeera mu mbeera ezifalaako bwe zityo. mbeera si za busiraamu, mbeera si za buki, si za busiraamu. abavubuka abato ddala kituufu balambikibwa emyaka egyo nga ddala bagirina mu mbeera ezifalako bwe zityo, ab'obuwala n'ab'obulenzi. njala kutegeeza bantu ti obusiraamu mu ddiini eri pyuwa, ne bwe tubanga tuli bakubeera mu mbeera ya jihaadi, abakyala tebakkirizibwa, si kya busiraamu abakyala tebeetaba mu kulwana. kati omukyala yenna obuwa omuwala yenna tolimbibwalimbibwa muntu yenna, ebeera embeera ya ddiini ya imaani oba mbeera ya byanfuna ng'akulimbalimba nti kola ki, jangu tukole bino, ojja kutuuka ewa Katonda ng'akusiimye oba ojja kufuna ssente. si bya busiraamu, tobyenyigiramu, si bituufu. abaana abato tebeenyigira mu mbeera za kulwana. islamically tekikkirizibwa mwana muto kumutwala mu mbeera ezo zirambikibwa zetulaba nti abasiraamu abaana abato babeera mu kulwana. ntera okusaitinga example nibagati omubaka sallallahu alaihi wasallama mu ghazwatu Uhud, abaana abato bajjiramu kubanga olutalo olwali kumpi ne we basuula mu Madiina, naye omubaka teyatuuka bwagenda kulwanira okujjako yasooka n'abasunsulamu n'abagamba nti muddeeyo eka. ekitegeeza nti enkola eno okugiburandinga nti ya busiraamu si kiki, si kituufu. abasiraamu mubyewalire ddala, mubyesemberere, temubisemberera, mubibeere wala. tofuna muntu ajja kukumatiza mu matizo ezo. naawe n'omatira. kuno kukosa busiraamu wabula si kubuyamba. thalithan, kyabbeeyi nnyo abasiraamu okukuuma abaana bammwe, abaana baffe tubakuume, kubanga abalaga nti baagala okubakozesa ebitali bituufu balabika bakola batya, webali. kati kyabbeeyi buli muntu yenna okuuma omwana we, okumanya bwo waali n'obutuufu bwa waali. ekyokuna kyabbeeyi okumanya emikwano gy'abaana baffe, nabaani be bawuliziganya nabo, okusobola okugezaako okulaba nga tebagwa mu mikono gy'abannakyegwanyizi. weewale nnyo embeera ey'omuntu okujja n'akumatiza nti mpa omwana ngende mumusomese, tujja mumusomesa, tujja muwa buli kimu kye yeetaaga, gwe mutuwe. beera n'omwana wo. ekyokutaano, abaana baffe tubateeke mu bifo ddala ebiri gazeted.
ebyokusomesa era ebisomesa eddiini yaffe. abalina ebifo ebyo tubeere n'enteekateeka entuufu ng'omuntu yenna bw'ayagala information ku kye tukola neyekwatagana ku bantu be tuwangaala nabo nga information eriki ng'eri kiriya. newe banaaba batuste batya bafuna we batandikira. so nga ate era nkyalimu abo ababuusabuusa timakyaza embeera efaanaganye bwetyo, naye nkyalimu abo ababuusabuusa nti abantu abakwata abaana baffe mu masomero balina obukakafu nti ddala abaana bano bava mu masomero gaffe. kyakibuusabuusa masomero gaffe gakosebwa, naye tukyabuusabuusa nti ddala ddala agali affected ge masomero gaffe, naye ddala ddala waliwo obukakafu nti abaana bano oba embeera zino ziri mu masomero gaffe. tukyakibuusabuusa kuba tewannabaawo atuwa puruufu ku kyo, kuba bonna abakwatibwa bakomekerezebwa bakoze batya, bakomezebwawo nga tebalina bukakafu bubakakasa nti ddala they are guilty. ekitegeeza ti amasomero gaffe gakosebwa naye mu ngeri etali nki, mu ngeri etali ntuufu. abamuusa babata, ab'eggombo babatadde, ono ow'ennamuŋŋoona bamutadde, bwe bityo bwe bityo. naye ng'ebyo bibeerawo ng'obunkenke bamaze okubateekamu ku myaka gyabwe emiki, ku myaka gyabwe emito, n'okutawaanyizibwa obwongo bwabwe. ebintu bibiri tetugaana, kubanga n'obusobozi tetubulina. muntu yenna kunoonyereza byanoonyereza mu ngeri entuufu. abaana abato abatalina byakulwanyisa, abatakoze batya, abatasekoze batya, lwaki tetujja mu ngeri entuufu? bwe tuba tulina bye twagala tubakwata abaana batwalibwe mu ngeri entuufu, oba ku poliisi eri awo, batwalibwe mu ngeri eza bulijjo. zani okukwata mu ngeri gye bakwatibwamu, ddala ate oluvannyuma lw'akaseera ne basangibwa nga bakwatibwa nga balangibwa bwaki, bwemage. abaana baffe batokyalingibwa mu ngeri eyo. obusiraamu bwaffe busiigibwa ekifaananyi ekitali kituufu. so nga ate ndabanga ekijja okubeera ekizibu amaanyi bwe gaba gateekebbwa ku kukwata Qur'ani, ku masomero gakwata Qur'ani nagasoma busiraamu, ndabanga ekizibu okujja abasiraamu ku Qur'ani. ndabanga ekizibu okujja abasiraamu kuki, okujja abasiraamu ku Qur'ani. wabula nga wakati byonna ebyo bifaanagana bwe bityo, ate ekyewuunyisa ojja tusanga nga twongera kukubiriziganya, buli omu akubiriza munne ti abange temuva ku Qur'ani, abange temuva ku Qur'ani, abange abaana mwongere okubasomesa ki Qur'ani, kuba Qur'ani yensibuko y'eddiini yaffe. omuntu atulwanyisa ku Qur'ani ndowooza aba atulwanyisizza ku busiraamu bwonna. kiyinza okubeera ekizibu okonvinsinga abasiraamu bave ku buki, bave ku busiraamu, bave ku Qur'ani. inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam. fetumanyiyo kiruŋŋamya muntu
ku ngeri esinga kubeera ya bbeeyi kusinga ki? Kusinga Qur'an. Bino bituufu, these are facts, shi'ta am abait. Abange bagala ebyo birungi, gwe bw'omanya ebyo era bw'olaba ebyo, bw'olabanga ebyo birungi era gwe bikuwa kwebaka, bikuwa butebenkevu, oba oyagala oba toyagala, bino si biki? Bino si birungi, bino si birungi ku Busiraamu, si birungi, bibi, tubitamwa, tetubyagala, bya bulabe, muve mu kubalaata. Biri tetubyagala, tubitamwa, bitunyiga, si bya buntu, si bya Busiraamu, tetubyagala. Obusiraamu butugamba kikubyo, bw'ibanga biri bwe bityo tukole ki? Bw'ibanga biri bwe bityo tukola tutya? Ekitabo kino bakiyita Jami'u Shuruhi al-40 an-Nawawiyya, kya Salahuddin Mahmud As-Sa'id. Naye 40 an-Nawawiyya yonna wona ogisanga kitabo kya bulijjo mba walimu, ojja kisanga hadithi ya 34, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, gisange ku peji 398. Eriko omutwe ogugamba nti taghyiru al-munkar, okukyusa ebitamwa ebibi. Gwe mutwe gwe yateekako, naleta hadithi ya 34, حديث يا أبو سعيد الخدري قال أقانت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نوري يوم بقوا الله كساسنا من بجبرك وينغا أقامبا، من رأى من أمضي النمم رأى أرى منكم مم أبسلام منكرا ekitamwa ekintu ekibi, kibi ekyekisinga kino, kibi ekyekisinga okututamisa ekitabo kya Allah, kibi ekyekisinga okutulwanyisa ku kitabo kya Allah, kikyetutamwa ekisinga kino. Man ra'a minkum munkaran, ombaka yagamba nti falyughayiruhu, oyo aba akirabye ekyo ekibi ekitamwa kimukakatako kiragiro okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam, ateekeddwa okukwata amakubo, okusala amagezi okulaba nga ekibi ekyo kikyusibwa ne kivaawo biyadihi, n'omukono gwe, biyadihi, n'omuki, n'omukono gwe. Naye abaffe buli omu asobola okukozesa omukono gwe okugjawo ekitamwa? La. Ombaka yaga nti fa in lam yastati', omuntu bw'alaba ekitamwa ekibi n'abeera nga tasobola kukijjisaawo mukono gwe, yagamba nti fa bilisaanihi, akijjiseewo olulimi lwe. Ayogera Rasulullah, ayogera ani? Mubaka wa Allah. Fabilisanihi, abaka buli omu asobola okujjisaawo ekibi n'olulimi lwe, yagamba nti fa in lam yastati', ataba tasobola, fabiqalbihi, akitamwe n'omutima gwe. Naye ekyo ekyokusatu yaga nti wadhalik, naye ekyo ekyokukitamwa n'omutima gwo, adhafu l-iman,
wadhalika adhafu liman, ekyo ekyokutamwa ekitamwa n'omutima gwo nobeerawo ng'otuyidde owulira ofa kikusaanyaawo. laga nti adhaf bunafu bwa kika kya waggulu obwa al iman obwa obukkiriza. hadith rawahu al imamu muslim mu sahihu muslim walhadithu sahih. qala an-nawawi mu al-minhaj fi sharhi sahih muslim bwe yali annyonnyola hadith eno yagamba innama al-murad wa dhalika ka'anna al-amala thamaratu al-iman, okukola kyekibala ky'obukkiriza, wa a'la thamarati al-iman, n'ekibala ekisinga okubeera eky'omutindo ogwa waggulu mu bukkiriza, fi baabi nahyi anil munkar, mu ngeri y'okuziyiza ebitamwa, an yanha biyadihi, ye muntu okugaana ekyonoono oba ekitamwa nga akitangira naki na mukono gwe. wa in qutila, ne bwe kibanga bw'abadde akijjisaawo omukono gwe atuuse kuttibwa nattibwa, kaana shahida, bwattibwa abeera mu bashuhada. yattibwa wakati mu kulwana okugjawo ekikola kitya ekitamwa n'omukono gwe. qala allahu taala hakiyan an luqman alayhi salam, allah yagamba mu suratu luqman aya ya 17 yagamba omuwalimu oyo luqman ng'agamba mutabani we, yagamba nti ya bunayya, owange mwana wange, aqimi ssala, yimirizaawo essala, wa amur bil ma'ruf, lagiranga ebyo allah byayagala, wanha anil munkar, ate buvunanyizibwa bwo okukoma n'okugaana n'okuziyiza ebyo allah byatayagala. naye yamugamba wakati mu kukola ebyo yagamba nti wasbir ala ma asabak, kikwetaagisa obugumiikiriza ku binaakutuukako wakati mu kulagira ebyo allah byayagala n'okuziyiza ebyo allah byatakola atya byatayagala. kyava agamba nti wayajibu nahyu, kikakata ku muntu okuziyiza, ala alqadir billisani, lalo otegeere, yajibu si yustahabu, agambye wayajibu, kikakata ala alqadir, kwoyo alina obusobozi asobola, billisani, okukyogerako ekikyamu ekyonoono, wa in lam yusma'a minhu, ne bwe kibeera nga tebamuwulirize, yajibu. ne bwe banaaba tebamuwulirize naye ng'asobola okukola kutya okwogera ku munkar, yajibu alayhi, kimukakatako okubeera nga akyogerako ne bwe banaaba tebamuwulirize. kama idha law ulima, yagati kifaanaganako nga bw'onoobanga omanyi, annahu idha sallam, ti bw'onootoolera salaamu abantu, la yaruddu alayhi, bw'otooledde tajja kuddamu ng'ekyo kimanyi, fa innahu yusallim, wadde okimanyi tajja kuddamu bwe kikakatako mukola ki omutoolera salaamu. nabwe kito wadde okimanyi tigwogenda okugamba nti ekyo kikyamu kibi tekigwana, ne bwana ng'okakasa tajja kukuwuliriza, naam, mwana wattu gwe kikkakatako, obitegedde? eno hadithi tawjihu nabawi, kuno kuluŋŋamizibwa si kwa mulala wabula kwa mubaka wa allah emyaka 1400 emabega
nga tuyigiriza bino kyewuunyisa omuntu okubeera nga tamanyi hadithi eno ate ng'olabikira mu kifaananyi kya buwalimu, ng'olabikira mu kifaananyi kya buwalimu nga tomanyi hadithi eno. Era mugwe n'olaba nti okwogera ku mbeera eno ey'obulabe ennyo eri obusiraamu mbu kibi olw'okuba tewaliwo kikigenda kukyusa. jahalun butakola ki butamanya wala gharaba aye tekyewuunyisa. ولم تستطع ما استطعت أنت وتتصبد آتن ولبا ngaba kikoze akati muna ayogera mugenda kyusaaki newe tuba tetulina kyakkola kutya newe tuba tetulina kyetugenda kyusa obusiraamu butulagira ekyo. watudhannini almuslimin nolowoozesa abasiraamu nti okukola kino omubaka waffe kyatulagira kunoonya bitiibwa. nahnu aizza tuli babitiibwa yalakukakasa tuli babitiibwa yakulaga tuli babitiibwa shiita am abaita tuli babitiibwa. ekisooka insha allah tuli basiraamu. yarfa llahu alladhina amanu minkum allah tulasaba atufule basiraamu tuli basiraamu ekyo kitumalirire okubeera ab'ebitiibwa. fa inna al-izzata lillah wa lirasulihi wa lilmuminin suratu lmunafiqun. omuntu yenna nga musiraamu wakiki wakitiibwa tuli babitiibwa tetubinoonya bunoonya. wala tahinu wala tahzanu muleke tufootola temufootoka ate temunakuwala wa antumul a'launa muli babbeeyi muli bawaggulu in kuntum mu'minin buli wobeera omusiraamu. telunoonya bitiibwa. كفانا بالإسلام عزا ثانيا الله okusobola okusomakokko ogwetuti nga bwe kugambye nti genda kino bwoba okyagala nenkuwajjaha tigenda kino mu busiraamu mwekiri kuleva eyo entono kimmalira izzan kimmalira. kiriza nkuwajjahi nti basomako tebawulompokompoka bukulokompoko sina bigambo basomako. oyagala ekitiibwa kiri mu kukola kutya kusomako. ثالثا أنا ابن جلا وطلاع الثنايا تولي kitalo mu nsi. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. abaali ab'enkizo mummwe ng'obusiraamu temunnabufuna n'obusiraamu bwe bujja basigala bankizo kasita babaako ne kye bamanyi mu busiraamu.
banzaala ndi mulangira bwe bwajja nembeera mu basiraamu Allah nanjigirizaako ne ku busiraamu tuli babitiibwa tetubangako bawalayisi nombaka kana Qurashi nombaka yazaalibwa mu lyo luki lulangira thalithan sebono tulina n'amaka tulina abaana n'abakyala batuyita basebo tuli baami fe tuli bataata tetulina byetiibwa byetwagala Allah yabituwa bituma nolowooza kwogera ku mbeera z'obusiraamu ekitabo kya Allah kikwata kirwanyisibwa nolowooza nti abantu okwogera ku ekyo banoonya ssente nga bwe bazinoonya muki nga bwe twazinoonya muki tuwaddeko okumpi ne ssente tuwaddeko okumpi ne ssente walillahi alhamdu walminna tuwaddeko okumpi ne ssente tetubeerangako we tunoonyeza bitiibwa tekibeerangawo tuli bantu ba bulijjo tutambula mu mbeera yaki ya bulijjo walillahi alhamdu walminna tetubeerangako mbuga nga twagenze kusabayo oleetayo omulundi gumu nga naliko embuga nga ngenze okusaba sirabikangako mu kamera nga ndayirira abantu nga bwe batampanga embuga mu State House nga bwe batampangayo ssente zammwe basiraamu temundabangayo sirabikangayo ate siyibaayo lwaki mulowooza nti embeera bwe zibeera ku mmwe lwaki kibeera kyasonga zoogerako lwaki bwe zibeera ku basiraamu aba bulijjo zo si nsonga wano twalabanga buli wokulolinga ebyo bayingidde bwange mu kikomera ne bakimenya abaabo ne bakola bwe bati mwali mutulaga byaki mwe muli ba kitalo man antum ng'abaana b'abasiraamu abalala bo si nsonga olwokuba tebakutte ggwe tebakutte baababo kati osisa tekyali nsonga temwogera kumuluti anti okwogera tekulina kikujja kikukyusa oli akatangawuuzi koosirike bwe mba muddamu kutega maggwanga muddamu kuntega mugatege njagga gwamu amule naye ebiro bitukakatako kino kitundu ku ddiini yaffe kikwatako omuntu yenna okukola kutya ekyogerako waliwo abampadde advice naye yannemeredde mu nsonyi bwennemeredde bulemerezi nabadde njagala ogitwala naye ndabanga omanyi mu swala tugamba ti allahumma inni a'udhu bika min alkufri walfaqr wa a'udhu bika min albukhli waljubun mbye tusaba Allah atwekingirize tusaba Allah atutaase aljubun obutiitiizi ngenza okugatta wakati wa edduwa eyo n'okusirikira bino ebitalina makulu asaagala kulabika bwe ntyo
ndowooza leero temuulye. nalabye hadithi aya suratul Furqan Allah kati wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Najagala okwesigama ku eyo nenga ati naye ate qalu salama ate n'enkyamu banaabanga bawabisa abantu bwe batyo. idha khatabahumul jahilun qalu salama. Jala kufundikira ensonga eyo mbagambe nti kitukakatako yajibu wa yajibu nahy anil qadiri bil lisan. Kikakata omuntu yenna okugezaako okuziyiza naddala nga bikwata nno ku busiraamu. Kikakata bw'obanga osobola okwogerako yogera. wa in lam yusma' minhu newe banaabanga tebakuwulirize yogera. kama idha law alima nebwobanga okifaanaganako ng'okimanyi annahu idha sallama la yuraddu alayhi salam fa innahu yusallim. okwogera ku bitali bituufu naddala nga bikwatagana ku ddiini yaffe kifaanaganako ng'omanyi nti omuntu ogenda mutuweza salaamu tagenda jjanukula. abawalimu abalina kumanya bagamba nti kikkakatako oba oyagala oba toyagala oteekeddwa kukola otya? oteekeddwa kuba tuwalira salaamu. terujja kulinda maggwa gammwe mugaleete. mwagala kutuddamu mwagala kutuddamu gwe tomanyaako nti obufumbo buno buganye. gwe toyinza kumanya omuntu toyinza kumanya seviri tolina wootuuka nga oli n'omukyala n'omuntu mu bufumbo n'omanya nti naye buno buganye. mu myaka gyegyo tosobola kumanya nti buno bwo obufumbo bwagaana. bwe buba bufumbo obwange noono tebusobola bwagaana tebusobola kubaawo. sidiiringa na bajuhala. wano wennyini myaka amabega ng'asomesawa wano wetudde mbwoyo afaanana bw'ati yayita abaali bakulembera wano ne saawa wano weruwe bali naaga nti Umaru Siddiq taddayo okusomesaawo. ne bamugamba nti tumugaanira kuki? naaga nti ati mbagambi eitha alekeraawo oba eseeto nja basindikira Tsunami. eitha alekeraawo oba seekyo nja basindikira Tsunami. ne bamugamba nti sindika Tsunami ajja kgenda mu maaso n'okutusomesa mpaka n'olwaliro nkyasomesa wano. gwe toyinza kumanya nti obufumbo buno tebukola wakati wange naawe. agaaki manyi temukyassa nti egimu gyafa dda. emitima egimu egyaffe mifu obeera nange nga bwendi oba toyagala ondekanga bwenkola ntya.
nze nafuna obubaka genda obuuza omusiraamu ali Masaka bamuyita Yasini gwe bantumira nze nekirya oddamu kutega maggwa wantumira Yasini Kakomo n'obutume wange nekirya oga nti awo bagambe nja kibakola nali ku Firdaus Yasini Kakomo najja naŋŋamba bye tuyiseemu bakiri abafu fere tuli mu bulamu bwaffe Allah yasinga okumanya twazisinkana ku Musakot ewa Kigongo nga Kigongo akukwese mu hoteri bwe twagenda mu Kalumu twagenda okutuula Kigongo yali atudde ku mmeeza empanvu ng'atudde eri nga nze tudde eno tumaze otuula ne bannaffe n'ovaayo onojja nagamba Kigongo ne kati otuyise kutuula n'ono ono yatuweberedde okututta sisobola kutuula n'ono oddamu kutega maggwa abaana b'Obusiraamu bakosebwa eddiini ya Allah ekosebwa bantu bali ku bunkenke oyogera mu bantu innahu la yuqa'aqa aliya bisinnan wala yughmazu li janibi katigmazi ttini mumanye buli yenna awulira ebigambo byange innahu la yuqa'aqa aliya bisinnan wala yughmazu li janibi katigmazi ttini nze tebantega busemufu bwe batega nkima mu kasooli nerowooza nti waliwo omuntu nedduka si Umaru Siddiq sinze onoonya mulala obunkenke tubuwangaliddemu maaso basirikale mabega basirikale kukono basirikale nga tetukyalina muntu atubuuza bakeera ku makyalo baga nti bakulu sikyayagalayo security mutwale nze nabeekwatira ne mbazzaayo naga nti ayagala okubaako n'ekyankola ndi waboobwe entambula misana shi'tum am abaitum oba mwagala oba muganye nasoma Busiraamu nasoma buwalimu nja kukola buwalimu nasoma buwalimu era nja kukola buwalimu era nja kusomesa buwalimu muli entangazo buuziza mmwe mukkute wallahi alladhi la ilaha ghayruhu eno statement nagifulumya wakati mu bannange nembaga nti mutambule bwe mulifa abali beerawo balikola Obusiraamu naye mutambule nga bwe mwagala Masimbi saakyogera mmwe ne bye mukola mutambule naye bwe mulifa wemuli bamukomye Allah bwali wummuza Obusiraamu kummwe abaliddawo balikola Obusiraamu mu ngeri gye balyagala muli entangawuziza mutambule mugende mukkute ete mulowooza nti ffe tujja kubeera awo tuleke bye twasoma okubisomesa abantu Obusiraamu bukosebwe nga ffe tuli tulaba
olw'okuba bajja tugamba mbu twagala bitiibwa. Tompa kitiibwa kyo sikyagala. Baagala sente, buli gwomanyi agala okumpa sente tampa, mugambe nti otomuwa. Bwemma mutega maggwa mugategeru lwatu. Nze ewange nsula ku kkubo. Nze ewange nsula ku kkubo. Omutima gwange teguliimu kalowooza nti nja kubawona. Teguliimu. Kuba nkimanyi n'okundaba nga ndi mulamu nga nsomesa. Tasma'azza qulubukum, waliwo emitima gyabwe egifa. Kubanga lwalina ku Lwakutaano n'oyimirira mu maaso g'abasiraamu kwiriyamu n'ogera amannya nga n'eryange mweriri nagati kirya mulangira Omar Siddiq Brahiga fulani temujja kumpona. Sikakasa nti nyinza okukuwona. Toza okusanga mbwa yeebase ogireka neekola etya neyeebaka. Amanya gonna agoogerwako tebaawona. Oba batya oba batya. Weyamuwaza ni ready. N'ekituuti kyammwe ne bumukingo bako wabula ajja kumpa ekirala. Obiwulidde? Ne bwe munaakingo bako kiro Allah ajja kumpa walala w'okusomeseza. Walastu ubali. Abaana b'abantu bali mu nkomyo, bali mu ttokya. Buli yenna alina akasomero akasomesa eddiini ayimweraliikirivu. Mumuyinaayina. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعذروني إن زوجت سورة قسم سريرو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعذروني إن زوجت سورة قسم سريرو.